tazibwawo bali kyewunya kitaasimba gwayambadde muzukulu w'Eseri Nakibuuka gwe bazaala mu 1919 n'afa nga 20 mu nnyogwe 10 1991 Wakomoloki bamuzaala 1993 kati oyo Henry Wakomoloki yali Obi wa Muteesa yali Obi wa Muteesa nga yali amusinga nnyo kuba Muteesa bamuzaala mu King's College Buddo lwaki yasoma Busoga College Mwiri kati Muteesa bamuzaala 19 Novemba 1924 ate oli Wakomoloki wa 1903 emyaka ate nga okimanyi nti n'Abaganda bavaako eno ne basomako Busoga College Mwiri mu 62 kuba baali batuwa obwetaaze mu mwezi gw'okubiri nga 16 ne bajjukira Muteesa asooka yayita Abazungu nti yakisa omukono ng'ennaku z'omwezi 9 Okitoba 1884 ne batukyusa ne baga nti akabajjuukirire ddala olunaku yayita Abazungu lwe yakissaako omukono ne bateekawo nga 9 Okitoba era amenulira ne bakwata moto ya Busoga College Mwiri ne bagiteeka ne bagifuula ey'eggwanga for God and my country lwa Katonda n'ensi yange oyingira byabufuzi oyagala ekitiibwa mu nsi kiguggweko kyonna n'akatono k'oyina yingira politics era nze omuntu yenna ayagala okunkyawa anyingiza ebyo ati nze saasoma ebisigadde sijja byogera era eyo tuveeyo bale kuvumbula Kafero gwe yayimbako ani Mabirizi John Mabirizi lero mbadde ndaba ku muzungu David Kadongo Kamu analyst bakita batya kinyonyole muzungu David Kadongo Kamu music analyst muzungu David omusunsuzi wa Kadongo Kamu nenda banga yazalibwa 68 kituufu oba wabitebereza kituufu yali asinga Kafeero emyaka 2 omuwere ye muntu yekka atannafuna linnya ng'aliko ekirira omuntu gwe bayita omuwere ava ku lunaku okoma ku nnaku 8 asigadde aba mwana kuba aba n'erinnya lye era aba n'emizizo omuntu yenna atannavaako kaali oba atanava kaali taba na muzizo naddala ffe wano mu Buganda nze natambula nnyo ne Kadongo Kamu era nze mmanyi Ssebatta okuva ku teepu gye yasookerako okutuuka ku SMP eyo manyi basudde teepu ze zonna 14 nga nozigula nazigula nali manyi Kafeero teepu ze zonna naye nze omuntu gwempa ekitiibwa yeekolera Itongwa nze yeekolera Itongwa bwe mba nseesa ne Musa Kadongo Kamu n'emmere nsooka nengi oba nsooka nensiba essimu nendya emmere yeekolera Itongwa nnyonnyola Kadongo Kamu kakati gwe noddako kakati gwe kimu kyobasinga bonna nti bw'oleeta omuyimbi olega bwe bamuzaala bwe yafa bwe bamuzika nti Itongwa obudde bwatuwa obwa Kafeero ne Ssebatta ne basudde nti nabyo abifundika nti ye olumu ayogera nnyo ku abo abantu baki ate n'oyogera ku bangi naye yeyanziza bana bannanga temugamba nti nsabiriza Diana Rose muntu mumanyi abantu bajja kunyiga nti omusajja omukulu asabiriza nedda bannange gwe nsabye mumanyi tuli wano ku Masengere abakozi bonna aba Buganda Land Board naffe abakiza mu Bwakabaka bwaffe wetusangibwa buli ali wano munnaffe tukubire ku jambo leka tutunulira butunuulizi obenga njaba yigiriza empisa wano tuli baffe ebintu byaffe ne biba birungi bitya era nze neebaza abantu bambi abatugobera ne bamanya ne bitwayogera mwebale nnyo mwebalire ddala naye abantu bawulira naye tebawuliriza abantu balaba naye tebeetegereza nali ninayo ekirowoozo ekikolayo ekivulu eky'abaana b'abayimbi abo nga tuyambibwako abayimbi abalamu aba Kadongo Kamu ng'aba abaleeta kinaasoboka eri oluyimba lwa Maria luyimba lwe naakawuliriza ennaku zino bwe twadda ku kifuuta kaakati nze nayingira n'ekivulu bwe twadda ku kifuuta mu Kiyembe Luweero naye nali saaluwa budde n'ekibanja kya Laakeri kati ate ekibanja kya Laakeri nalugoberera nnyo
embaga ya nakakaawa okugoba nakakaawa okudda kwa nakakaawa ng'oyagala mbaga menye ebitookeeze ewuli yatuuze nakakaawa wa mukisa nnyo okwe kudda kwa nakakaawa kwa 88 era Matiya Luyima ngenda tegeka ekivvulu oba lonki y'ekitabo kyange abaganda abasukulu mu myaka 2024 mubensuubira bajja okuyimba Matiya Luyima mwazi ne mulamu wange nakakaawa Sauda batenda kivulu ekyo kigenda kubaayo ng'ennaku z'omwezi 9 Maayi naye nja kuba nkiddamu kiranga obutuufu nga tumaze okukonfaminga ekifo. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo.